jako akawuwo. Bulinge ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu Obuganda bujaguza amatikira g'omutanda era nga ne ku mulundi guno bwe kugenda okuba agabula Obuganda obugalo wabula okufaananako n'omwaka oguwedde ne ku mulundi guno kujaguza kugenda kubeera kwa kinnasayansi olw'okwetangira ensansaanya y'ekirwadde kirumima mawuggwe ekya COVID-19. Ng'ayogerako eri bannamawulire ku nteekateeka y'omukolo guno, Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'abantu batono ddala ababayite era abagemeddwa ekirwadde kya COVID-19 abagenda okwetaba ku mukolo guno, era n'akubiriza Obuganda wamu n'abantu bonna emikolo gino okugigoberera ku mikutu gy'amawulire. Mu kuyita abantu ab'olubatu tewali muntu yenna yeerabiddwa, naye tuluubirira kwetangira COVID-19. Obwakabaka kitegeeza bantu ate abantu abasobola okuzza Buganda ku ntikko be bantu abalamu. N'olwekyo ensengeka y'abagenyi abayitiddwa nkakasa nti etegerekeka bulungi. Tubasaba mugoberere emikolo ku TV ne ku radio ate ne ku mitimbagano. Katikkiro Mayiga agamba nti ku mukolo guno waliwo emikolo gy'ennono egy'enjawulo egikolebwa okuli okumukongojja n'okulamusa ku mujaguzo, wabulanga ku mulundi guno nagyo sijja kukolebwa lwa nsonga y'emu ey'ekirwadde COVID-19. Ennono nkulu nnyo mu matikkira, naye bw'ebanga eyinza okuleeta omutawaana tugyewala. Omwaka oguwedde Kabaka teyakongojjebwa, ndese kyakulabirako. N'omwaka guno tajja kukongojjebwa kubanga okukongojja Kabaka kireeta abantu bangi nnyo. Amukongojja tabeera bwomu, aba yeebunguluddwa ab'embogo bayitirivu n'abantu abalala. Kale ekyo emikolo egimu tujja kugibuuka olw'okwewala obulwadde. Mu ngeri y'emu namunswa ku lugendo lwe mu lubiri atera okuyimirira n'abuuza ku bantu be ku biyitirirwa, wabula nakyo ku mulundi guno si kyakusoboka, era Kamalabyonna akubiriza abantu obutakuŋŋaana wabula bajagulize maka gaabwe. Kale obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana gwe mulamwa, naye nga bwe ŋŋambye nti emikolo gye tulowooza nti giyinza okubaamu akatyabaga kalumima ogwe twagyewaze. Amagezi ge tuwa abantu batuule ku TV zaabwe bagoberere. Siyinza kutandika kukubuulira kino kye tutaakoze na kiri kye tunaakola ng'omukolo tegunnatuuka, naye nga ekyawamu kye nnyinza okukugamba nti emikolo gyategekeddwa mu ngeri okukuuma abantu nga balamu. Obwakabaka bufa ku bantu, amakulu g'obwakabaka bantu si bizimbe bino. Obwakabaka si bulange, obwakabaka yeggwe Saava Kanyike kubanga gwowe mamba. Emikolo gy'amatikkira g'omutanda egy'omulundi ogwa 28 gyakubeerawo ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 31 mu lubiri lwa Ssaabasajja Enkoni mu Buddu nga gitambulidde ku mulamu ogugamba nti obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana gwe mulamwa, era ndowooza mulabye enkulaakulana mu myaka 28 mu mitendera egy'enjawulo eyisigamiddwa ku buwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Singa tetwalina nnono, singa tetwalina Kabaka Masengere eyo siroza nti yandibaddewo. Kale obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana gwe mulamwa. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.